Nkwaniriza era n'okubuuza naddala ggwe eyokumidde ku program Omusunsuzi nti wasuze otya kansubire nti wasuze bulungi gwakedde ofuna obuzibu obw'enjawulo tugamba nti wekwase Mukama Katonda yekka asobola okubona nate nga kujja mu buzibu bw'olimu ate gwafunye ekirungi era nawe wasubire okukifuna olunaku olwaleero nga bulijjo tusanyukwamu naawe era nitusaba Mukama Katonda nti akusobozese okusobola okulaba nate nga ofuna ekyo ekirungi eky'oluubirirwa era mu mbeera y'emu negamba nti gwe alina okunyigirizibwa okw'enjawulo gamba era nga bulijjo ebyo byonna bibaawo mu bulamu bw'ensi eno wabula kikulu kya byonna kwekwasa Mukama Katonda yekka ajja okuba nate nga akubbululamu eyo embeera programu Omusunsuzi tuba tutandise eddakiika ziyiseeko zigenda mu 8 okusobola okulaba nate nga buli kimu tukikutuusaako naye tweyama nti ketonyeke gwake tulina okutuusako ensonga butya ate bwe zitambudde tutambula ne bannaffe aba Stanbic Bank tugamba nti bokka abasobola okufuula omuntu ow'enkizo mu byenfunayo mu mbeerayo tugamba nti bokka abasobola okukwatako mu buli mbeera okusobola okulaba nate ng'obaako nekyotuukako kitegeeza ki ti mu buli mbeera bw'oba ng'otambula olugendo lw'otambula ebigere bitaano by'otambula tunako emabega olabe ani akuliko ku sayidi emu oba endala ani agenda okukubeererawo bw'obanga tewali muntu oyo gamba nti ali omu yekka asobola nate okuba nga akwatako era n'obanga omuyina asobola okuba nate nga ayongerako ku tafaali bulamu obusimala okujja kuba naffe aba Stanbic Bank ennaku z'omwezi zirinya omwezi gwa kutaano tuba tugenda kwogera ku nsonga ez'amawulire ezifudde wano munda mu ggwanga lyattu Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu bingi nnyo ebyakoze amawulire we bwazibidde era bwakeredde abe tugenda okuba nate nga tukubaganyako ebirowoozo nze nawe olina ebyakoledde amawulire esayidi eyo we byatambudde we byagendedde era ndowooza nawe bitegeera bulungi programu Omusunsuzi sirinzeka wabula nine munnange Nabwire Fede omukihulu walewo waswa muhana wa musisi akalamirire busitema nende Nabwire ali mutungo huhezaho nti oli yote nahwe basa kyosi kyohola omulongi ye baruhubanga handi odalo lwaleero abuhesiise ni olubabola ahuberese byosi hiriro hudaha Faruku asazeewo antandisize mu lulimi olwo naye nga byonna tubyebaliza Mukama Katonda ye Uganda yaffe naye nga anshayo olunaku luno olwaliro njagala kukubiriza okwegamba wekka na wekka ebigambo ebikuzaamu amaanyi era kifuuke kitundutundu ku bulamu bwo omanyi tutandika olunaku bw'ofuluma ennyumba yeeyo osisinkana ebigambo bingi nnyo ebiseera ebisinga nga bimalamu amaanyi nga bireeta ennaku oluusi ne bikuviirako n'okukulukusa amaziga n'ebyo byonna bijja lwakuba naawe kennyininyini tonneetegeera naawe kennyininyini teweemanyi nkwegayiridde olunaku olwaleero noonya yeggwani kiki kyoyagala kikyoluubirirwa wajolaga bijja kuyambako okuba nti ebigambo ebimu obizibira amatu ate oleme kuba ng'okola otya nga obiwa obudde otherwise nkwagaliza olunaku olulungi okusaba n'okusiiba kukyagendera ddala mu maaso twatandika ku bbalaza abadde tannatwegattako kikole kati 12 zino okutuusa ku 12 ate ez'akawungeezi tobaako nakyolya tobaako nakyonywa okuggyako bw'oba osazeewo okulya lya kigambo kiri mu bayibuli bw'oba osazeewo okulya lya ssaala lya ttendo lya kusinza ebyo bye bigenda okuyamba omuntu ow'omunda ate okusigala nga w'amaanyi tusobole okutuuka wali ku lunaku luli olwa Vision Night ng'olina obujulizi ate nga nange nina obujulizi nkwaniriza mu programu yaffe eya Musunsuzi Faruku ebintu bya copyright ndowooza gwabimanya ebyo by'abayimbi ngezaako nabadde ndaba akayimba ka Ronald Mayinja akapya kahiti mukayimba mutya binnemye oba bayaaye oba bawagizi be oba baani nalabye abamu bakakoze editing bagamba binnemye ensi njitunda bagasa akayimba ka Africa anagula ensi kuba tukola ki tugitunda ne bagatako binnemye kakati balina engeri gye bakatugira awo bwe bateekako ensi njitunda Uganda omanyi in fact kana akayimba Mayinja ke yayimbye endowooza kazukusiza bingi nnyo kuta ku social media nga bitambula by the way Mayinja wadde bamumanyi nga omuntu oba oliawo ayimirira ku kowazize manyi waliwo omuntu nti noba tayogedde omanya nti ono principles ziri bwe ziti ono ziri bwe ziti kati batandise okumugeraageranya ku buyimba bwazayimba bunkenke ne bamugerageranya ku Africa bizzeemu nayimba kali aka nga omukwatidde kakati waliwo abagamba nti eno package eyekigenda okuddako kubanga basinzira ku vaasi eno eyakusookedde eddala nti biba byokozeeko birungi tukwasa omuntu akole ki abyongere kati basubira nti budde bwonna omanyi enza oba kuba version enza oba kuba hit nga yamuhozi naye waliwo yali avuddeyo wano mu Uganda n'agamba mubinkwase kadde kanaliwo
yabizayo eri Katonda byazitowa ogamba muzeeyi okubako ne gwabikwasa ogamba nti binkwase ng'ompe eyo ekyali very very fresh mu bwongo bwaffe bate ne oba social media kati baatuvaako kyetwagala kyetukola ne speed nyingi nnyo ku social media and I think bw'otambula nnyo ku social media oyinza okugwa kubanga buli muntu aba n'ebirowoozo bye buli muntu era kati kyemmanyi muganda waffe Mayinja waba atudde mu nju ye naye bakakwata kifo kya bugazi naye biri ku social media naye aseka bwaba si mugumu bw'atamwenyaamu essala gy'asaba Katonda yagimanyi naye nga anyway ebitambula mu ggwanga anti amateeka gano wammanga makulu ku bantu abakozesa social media bw'oba oli wantondo gyesonyiwe kubanga ojja kusangayo ebintu bingi ate otandika omuntu ab'entondo weesonyiwe social media bw'oba olina ebirwadde nga puleesa social media kola ki gireke bw'oba oyagala kukuuma kitiibwa kyo social media togyenganga naye ng'ate beerako kubanga weetaaga okumanya ensi bw'etambula tukkirize tugaane social media etuvuga speed okukira abantu abateekeddwa okuba ate nga be batumanyisa ebintu ebimu naye newe omuntu ali omwana gwe mmanyi asobola social media yagala kumwogera oyo ye respect program Omusunsuzi bwete wetandika ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso omukulu w'amaana tusobodde kuba naye eno olwaleero nga omanyi ffe tubanga abapoliisi wano na wano wano na wali nate alina emirimu egy'enjawulo gy'agenza okukwasaganyaako si gigye ng'omuntu wabula egya kampani era budde bwonna Mukama Katonda wana batusobozesa olunaku olw'enkya tujja kubanga nate nga tubeera naye mu buli nteekateeka nga nate bwegenda okuba nate ng'etambula nga bulijjo otwogera ku nsonga eziba zikutomba babiri ezigenda maaso munda mu ggwanga lyati Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu tukugatta ensi n'etambula ng'eri kitole buli kimu ne tukikutuusako nga bwe kitambula bwe twogera ku nsi Uganda nga bwe zeetambula tubadde n'ennaku nnyingi nnyo ezibadde zikozibwa tetuyinza kulekayo olunaku olw'abamawulire ndowooza we bagambye nti agita tagiwoomya nti naffe abamawulire ensi yatulowoozaako ntuli ba mugaso naddala mu mpeereza emu oba endala wabula waliwo okusoomoozebwa okw'enjawulo kwe tuyitamu nga bannamawulire ono munda mu ggwanga lyati Uganda tulina ekibiina oba oli ekitwala bannamawulire munda mu ggwanga lyati Uganda ekya Uganda Journalists Association ekyo nno kyatandikibwa mu mwaka gwa 1963 by then eyakitandikawo kati yali kintu musoke tufunye abakulembeze ab'enjawulo Tamale emirundi yaliko omukulembeze wa Ujja tufunyeko omugenzi Kagolo tufunyeko Kazibe Bashin Bazira kati kuliko omukulu Lukundo mu nteekateeka y'okulaba nga bannamawulire babaako nate batambulira wabula bwe twogera ku nsonga z'abamawulire kkiriza obagaana nti akuweereza amawulire aba munnamawulire ate naye gwe bakutuusako oba gwe batuusako ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga era nawe oba ofuuse w'amawulire olw'ensonga nti bakugatta ku nsi kyekyo naffe kyetukola olunaku olwaleero nti gwe akedde okuteekako TV Omusunsuzi eyasoboti media n'ogamba nteekeddwa okulaba biki ebigenda maaso mu ggwanga kyekyo kye bayita ekyamawulire tutuuka olunaku olwaleero nga waliwo okusoomoozebwa okw'enjawulo mu mirimu egikolebwa mu bakozi abakozesebwa mu bitongole ebikuuma ddembe n'ebirala bingi tuwulidde amaloboozi agavaayo okusobola okulaba nti oba oliawo wabawo enkyukakyuka mu kutulugunyizibwa mu kukola emirimu egy'enjawulo n'okubanga bawulirizibwa kubanga bakola mulimu gwa ttendo wano mu Uganda batuwa fourth estate tuli tafaali ku ggwanga tuli liiso lya gavumenti kitegeeza nti tuli bankizo bwe tubiri olunaku olwaleero Fede kusomooza kyo booliawo okukyagenda mu maaso n'okubanga kukyali mu mulimu guno kubanga kiba kya buli az'amaanya okubanga tusobola okutembeeta ensonga zonna ne tuzoogerako ne twogera ku nsonga ne tulima okugera ku nsonga ezaffe kirenga muntu kubanga osobola okulabirira abaana ba mulirwana naye ng'ate abo bakonziba kiba kitegeeza nti oba oliawo wabawo ekitatambula bulungi nga gwe kimanye amawulire ogaluddemu ate era ogakoze olabe n'ebintu bingi mu mawulire muno sibala myaka gyo naye ng'okutwaliza awamu ebintu ndowooza nja biteeka mu biti bibiri mu luzungu waliwo kye tuyita challenge kusoomoozebwa ne tubawo n'ebye tuyita work hazards ebyo kakati bye biringanga oba ebitulumba ebigwate biraze nga tuli ku mirimu egy'enjawulo kakati mu ebyo ebigwate biraze nja kuteekamu engeri bannaffe abakuumaddembe gye batukwatamu engeri abantu baffe gye tugenda okujja amawulire gye batukwatamu omanyi kakati olw'okuba nti poliisi ebeera nnyo mu kamera n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe ate bo bakozesa eryanyi oba oliawo erisukkiridde omuggo tiyagaasi biki kakati ekyo kibateeka nnyo mu kitangaala naye ng'ate ne mu bitundu eyo wansi gye tutuuka eyo mu bantu omuntu akulaba munnamawulire oli kali lugambo biki ebyo byonna ndowooza bijja kugendera omwo naye ekikyasinze
okututawaanya oba okuntawanya nze nga munnamawulire olunaku olwaleero kyenjagala okusooka okwogerako buli muntu yenna yafuuse munnamawulire buli muntu yenna waali agamba nti nze ndi munnamawulire ate nga jjukira nti bwe twogera ku mulimu gwaffe ab'amawulire ekisookera ddala buli mulimu gwonna mujja kunjulira nti bayina do's and don'ts bayina ebintu bye bakkirizibwa okukola ne bye batalina kukola oba oli musawo oba oli musomesa oba oli looya oba oli ani mwena mwina kye tuyita codes of ethics ezo muzirina ezifuga emirimu gyammwe kakati okutuuka n'olunaku olwaleero olw'okuba nti buli muntu yenna yeefuula munnamawulire bannamawulire ekitiibwa kyaffe kigenda kisaanawo mpolampola omuntu bw'akutunuulira bw'ati aba akulabanga agenda okumuwa wrong information omuntu bw'akutunuulira bw'ati akulabanga ayagala oba agenda okugulirirwa oba okitegeera omuntu omutuukako ng'olina ensonga gy'oyagala annyonnyole n'akutegeeza nti mmwe mwamanyira kulya ssente omuntu omutuukako n'agamba ebintu ebimu oluusi bye mutuwa tebikwatagana ffe tetubitegeera bulungi nnyo naye ng'ebyo byonna bwe ngamba nti buli omu afuuse munnamawulire ngenda kugeraageranya emikutu gino gimugattabantu gye tuyita social media awamu n'emikutu egyaffe bannamawulire original egibaddewo gye tubadde tukola ki radio, TV, newspapers magazines n'ebirala nti kaakati bw'otunuulira munnamawulire omutuufu waliwo ebintu by'atasobola kukola ng'ayisa ku mikutu gyaffe gino naye ng'ate bw'obisanga ku social media side eno endala ng'osanga bikoze eki biyiseewo kati ye omuntu n'alowooza nti bwe kityo bwe kiri bannamawulire bwe bali buli kimu balina kukola ki balina kubanga bakireeta so nno kirabika tekikyasoboka kukiregulatinga kubanga tekinologiya agenda akula buli lunaku osanga emboozi eyakagwawo omuntu n'agenda n'agikola n'agikwata ng'akozesa essimu ye naye n'akwatamu kyayagala n'aleeta ebigambo byagala n'abissaayo bw'ateekayo ebigambo ebyo ne bisaasaanya obusagwa mu mitima gy'abantu ogenda okuwulira nga bali bagamba twawulidde abamawulire nga bagamba twawulidde abamawulire nga bagamba oli n'agenda n'aleeta ebifaananyi ebyesittaza n'aleeta ebifaananyi ebisobola okwonoona emiti emito oba obwongo bw'omuntu okumutulugunya najja n'abiteekayo nga bwe biri bwe papa ne bagamba nti abamawulire be bakoze eki be babitaddeyo so kakati bw'otunuulira obuntu obwo abantu bagenze babigattagatta ne tutandika okuluzinga respect osanga oli naye atudde nti munnamawulire agenda maaso n'okuba ng'asunsula ensonga naye nga mu butuufu by'asunsula tebitegeerekeka bwe tutunuulira omulimu gw'obwamawulire amawulire galina value nazzikondo ndowooza nga tukyalinawo TV y'eggwanga ne rediyo y'eggwanga byokka UBC ne radio nga buli omu adduuka naddala nga tukyalina rediyo akarediyo bakateekawo ku ssaawa z'amawulire buli omu atuula awuliriza amawulire gakoze eki gazze naye kaakati ennaku zino omuntu alina okuwulira munnamawulire ekituufu kyaleese naye nga talina waliko ku mulembe gwa rediyo ezakabaawo bannyumiza tata wange yali musajja mumanye nnyo era yagala ennyo okumanya era yatukubirizanga nnyo okuwuliriza amawulire ndowooza yeyanjagaza n'ebintu bino ebyamawulire tho si nnyo naye nti bw'otunuulira bino byonna amawulire gagenda okutuuka tugeze wano eno tuyina omunyo gw'ebunaayira ku ssaawa 10:30 tuyina omunyo live ku ssaawa 1 tuyina omunyo ku 3 ku ssaawa 3 kati munnamawulire omutuufu ekintu bw'akifuna tugeze nti akabenje kaguddewo wali munnamawulire ye atwala obudde okumanya abumeka obwakagwawo abakumaddembe bakyogerako ki ono akoze eki bimanyi bye tukola byonna okuzimba emboozi eveeyo ejje mu matu g'abantu obeerabweko n'amaaso g'omuntu ng'emboozi eggumidde ng'ejjudde naye ng'ate waliwo eyaripootinze ebibye ye bye yalabyewo oluusi omuntu ono obanga yalaze oba emisaayi egiyisa oba omuntu yenna nga kwegamba byonna bw'obitunuulira nti bivvoola ekitiibwa kyaki ky'abannamawulire so eyo ensonga erabika tekyayinza kugonjoolwa tetulina kyakkola tugenda kugigumira paka last kubanga yo yakukola ki yakusigala ng'etunyiga naye ng'ate essizza nnyo ekitiibwa kyaffe tulabika nga abatakyamanyi bye tukola kati omuntu akutunulira n'agamba oyo kipya ki kyagenda okuteekayo ebyo twabitegedde dda so nga byagamba nti yabitegedde biri mu mutwe oli eyeeyita munnamawulire naye ng'ate si munnamawulire yazze n'abiteekawo n'abijwetekawo oluusi nga si bituufu actually embeera y'abamawulire eyinza kulongooka etya madam Fede yes tulabye nti information ezimu naddala waliwo okukubagana wakati wa social media n'emikutu egy'empuliziganya era still nze nja kukizayo nga ngamba nti omuntu amanyi kye bayita amawulire
kizibu nnyo kati okuba nti yes information ya social media etuuka mangu wabula okwesiga ekiba kifulumiziddwa era ojja genda okulaba nga omuntu agamba nina okulinda omunyo okusatu nina okulinda omunyo live ekyo nga tukivuddeko Madam Fede olowooza tuyinza kutambula tutya ow'amawulire okukola omulimu gwe nga okukola butuufu bwagwo n'embeera mwakolera emirimu gye ebeere nga etambula bulungi. Parliament kyeyayogeddeko olunaku lw'eggulo nti wakiri wabeewo omusaala ogutandikirwako omunnamawulire kubanga ng'oggyeko bino bye tugambye nti buli asanga yenna alina kamera buli asanga yenna alina akasimu kasobola okulikodinga n'ateekayo bannamawulire bantu abaasoma wakiri omanya nti ono alina certificate ono alina diploma ono alina degree ono alina masters biri very clear tebiibuzaabuzanga ate banene abaana abatuyambako emirimu gy'ewaka ate tetumanyi emirimu gye bakola gyenkana gitya tunaagipima tutya nedda si bwe biri ensonga egenda okusingira ddala okutereeza omulimu gw'amawulire kati mu ggwanga bagiyita kola ku misaala egyo bannamawulire bwe banaaba basasuddwa bulungi tetugaana mulimu kawuukuumi naye nga kawuukuumi ono ali mu mawulire akadde kano naye tomunenya omwana bw'aba afuna emitwalo 20 omwezi afuna emitwalo 30 omwezi jjukira bannamawulire tumanyiddwa ng'abantu abagagga abantu abalina okulaba ku TV si kya bulijjo okuwulira eddoboozi ly'oku radio si kya bulijjo nti bino byonna birina engeri gye bireeteramu society okutwalamu ne weekanga nga obulamu bw'otambuliramu buli expensive kati bw'ogattako n'ebituguddeko kati okuba nti emiwendo gy'ebintu girinnya buli lunaku ne gujja bagira so bannamawulire bwe banaasasulwa obulungi kijja kukendeezaako ensonga y'okugulirira kubanga tukkirize tugaane nti yadde twogera ku kusoomozebwa kwe tuyitamu naye naffe bannamawulire tulina ebintu bye tukoze ate ne tugenda maaso n'okuba nga tutuga ebintu ebimu ebyandibadde bimanyiddwa oba ebyandibadde bimanyibwa abantu oba gavumenti yaffe okuyambibwa mu mbeera emu oba ezitali ndala so okusasulwa kw'abakozi bannamawulire kwetaaga okutunulwamu amawulire galina ekitiibwa kyago internationally kuba twogera ku bannamawulire si wano mu Uganda wokka mu mawanga agaakula munnamawulire abeera munnamawulire buli gy'alaga abakyakulabirako ti ne waaba atudde recognition ebaawo in fact ndowooza njagamba abantu bali babiri mu gundi mu nsi oba mu ggwanga batayinza kubuusibwa maaso omuntu asooka ye munnabyabufuzi oyo tasobola kubawa muntu n'abula ti munnabyabufuzi yazze n'atalabika kizibu nnyo ate nnyo owokubiri bamuyita munnamawulire so abantu banene ababiri already ensi eyina level gye bateekako naye ng'ate ebyembi biri nti bakolera mu mbeera ate yakweyiiya mbeera yakwetetenkanya onanjulira nti waliwo okko n'abamu ku bannaffe naye kati nkole ntya biganye siina mboozi yagenze mu field naye nga talina bikozesebwa kakati olw'okuba nti teamwork n'ogamba bannange bambi ono gundi kamusunireko kino oba okifuna nti ebyo byonna bijja kuba nti tebali well facilitated 1 n'emisaala 2 n'ebikozesebwa ate ng'otaddeko n'ebyokwekuumisa bwe baba nga bali ku duty so ebyo we binaakolebwa kijja kuyambako nnyo okubaako n'ebintu ebigonjoolwa olaba bagamba nti abasawo n'abasecurity beetaaga staff houses but is it true that bannamawulire tebazeetaaga kati mpa kyakulabirako ffe abali wano sigambye nti kyekirina okukolebwa naye mpa kyakulabirako ewaka ovaayo ssaawa mmeka kubanga waneeno 12 zennyini oteekeddwa okuba ku mpewo kati asigadde kubisaamu omanye essaawa mmeka Faruku zaava ewaka oba okitegeera kati awo nga weebuuza distance ki eri wakati w'ewaka w'ovudde n'okutuuka ku mulimu gwo akadde kanene obudde bwakumakya nnyo naye tulina ne bannaffe abalala kati assuming ogenda kunnyuka ku ssaawa nga 5 ez'ekiro ssaawa 6 wajjodda distance yenkana etya n'ewaka woolaga ti bino byonna woobitunuulira biroundinga up ensonga ya security eri bannamawulire obukuumi kubanga munnamawulire ye muntu omwangu ennyo ow'okubaako n'ekintu ky'omukola wuuyo avudde ku mpewo asiibudde ate oba tomulabye so kaakati ensonga y'emisaala ensonga y'okufacilitatinga bannamawulire nga bagenze kukola mirimu gyabwe n'ensonga ya security yaabwe olinga agamba nti bannamawulire kkiriza bagaana nti naffe tulina obunafu bwaffe nga bakola omulimu guno ogw'amawulire nti osanga oli omuntu n'asalawo akube emboozi nga infact bw'obanga nawe gitunuulidde alina ekigendererwa ekikusike abamu bakyeta blackmailing okwagala okusiiga enziro
kifaananyi ki bannamawulire kye bayinza okukola okusobola okulaba nga bajjawo embeera eyo oba obutaba facilitating nga bo abagenda okukola omulimu ogwo. That's why bagenda maaso n'okuba nga bakola ekintu ekyo. Ffe ng'abamawulire tetulina buzibu bwaffe mu mirimu gye tukola eri abantu be tuweereza. That's why kye twatandikideko nti amawulire gwe tuweereza nange agaweereza tuli bankizo. Naye ate at the end of the day tukomekereza nga oba oli awo ffe tulabisenga ekitagasa olw'ebintu bye tukola. Era waliwo n'emikutu egimu abantu gye bagenda maaso n'okuba nga beekokola nga bagamba oyo bw'otakola kino kyokama kiki ekiviirako okubanga bakola ebyo oba abantu bakibogwe bubogwe nga tebatuukiridde emirimu gye bakola. Omanyi ewaffe obusiya tokkirizibwa kubonereza mwana nti yabbye enva ng'obadde tomuwadde emmere. Omwana omuleseewo okuva ku makya paka kawungezi wefudde bize oyinza okuba ogenze kulima oba okwasaganya mirimu gyonna bambi n'asooba n'akwata mu nsaka n'aggyamu ekifi n'omukakkanako n'omukuba ng'akuba ekyomunsiko. Awo ekyalo kyonna kikuŋŋaana wakiri kibeeko ne justice gye kikutuusaako ku lw'omwana ono oba okifuna. Kati kikyamu nnyo okukomerera Fedda ali mu field nti ayina ekintu kyakoze oba oli awo ekityoboola eddembe ekityoboola ekifaananyi ky'abamawulire nga mukama we omulese emabega. Kikyengezaako okugamba bino byonna okubigonjoola. Longoosa ebyenfuna ensawo yange bw'eba nga nsanyufu ng'onsasula ssente zange n'obukwakulizo bonna obuteekeddwa okubaako nga bwe twakkiriziganya. Kaakati awo bw'onsanga nnina kyenkoze mbonereza. Naye bwe weetegereza media houses ezo ezimu ezoogerwako ogenda okulaba nga mu butuufu omwana tafuna musaala bw'aba afunye akasente katono. Kaakati ky'alina okukola kyekyo bulijjo kye tuyita okusika eriyo. Nzijja wano ku Musunsuzi nennemera ku muntu nemwogerako loga ye omwana oyo alina songa mulinza famire topic nagiteeka ku muntu obwo kawogo kyekireeta ekyo mbeera katuwummulemu wano waffe situbirina kitegeeza nti bakama baffe respect tukyali ku nsonga y'abamawulire tugenda kukomaoko ne ku nsonga ezimu nga bwe zitambudde tulabe